era ng'atadde mwami Tebuhabulwa Wasaana. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the Elected President of Uganda, atadde Yosei Tebuhabulwa omubbi wa wano omutugumbuzi Wasaana kubanga Museveni ebbanga libadde ddene ng'alowooza yesseggwano, ng'alowooza yasobola, ng'alowooza yamalako nti bannayuganda mukyasobola omukonjera ebigambo bekyanga ne bagamba nedda enough is enough. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine munnange mukama waffe nga waabikola amabanja nga gamaze okutimba Museveni buli wamu nga gamaze okuba nga gamweriiga kakati ye faawe tumwagalira ddala. Tebuhabulwa we tukwagala okutegeeza nti this is Uganda for Ugandans. Ne bw'onaakola otya, ne bw'onaagezaako okwesiba wano era ojja kgenda. Ate ke twafuna omununuzi omulungi agudde bannayuganda amaaso, atereezezza bannayuganda, atutadde bwe twagala okubeera era atunuuliza ekitangaala eky'obuwanguzi. Be tugamba tusimbudde, kigenda kuba kizibu nnyo tugoba otukwata oba otuyitako. Eno Uganda ya bannayuganda era bannayuganda balwana nnyo, bakola buli kye basobola okulaba nga batereeza ebyo byonna byonoonye, ebyo byonna byose, era nga tukimanyi nti one day one time tugenda fuuka bawanguzi. Naffe tulyogerwako nga abanunuzi, tumanyi nti nno this is Uganda for Ugandans era bannayuganda tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tutereeza byonna byosobeza. One day one time tugenda kwogerwako nga abanunuzi abalungi abaanuna eggwanga ng'ate tuyiwe musaayi, weewaawo twali tulwanyisa kamyamusaayi, omutemu omubbi wa wano eyajja okutirimbula, eyajja okutta bannansi nga babuuza mwamukuba batya ekigo, nga buli omu kyeyeebuuza engeri gye twamukuba ekityo, nga naffe tubawa history engeri gye twakuba omubbi ekigo. Naye nga bannayuganda embeera yeeyo, mwebale kulwana, mwebale kuyimukiramu, mwebale kola buli kimu ekisoboka okulaba nga tutereeza eggwanga lino Uganda. Ne Uganda yaffe, Uganda si ya Museveni, Uganda si ya famire ya Museveni. So nsiima buli omu agatta eddoboozi lye ku lwa Uganda eno okununulwa n'okuba ey'enjawulo. Tumanyi nti bino Museveni by'atya, Museveni by'atayagala, ate era newali tabyagala ajja kubyagala, oba ayagala oba tayagala. Naye ffe tulina omununuzi omulungi atutwala mu maaso. mulowooza mukyasobola omukonjera ebigambo byonna ne tumukyawa? Mugenda muwayiriza ki leero? Oba muwayiriza nti mubbi, oba mutemu, oba muki, oba muki? Mulina olowooza ekipya temugenda muwayiriza? Mwakola ensobi, mwandibadde mwabireeta luli nga tannaba kumanyika kutuuka wano, ne mugamba ensi nti oyo ali bw'ati ne bw'ati, oyo akola kino na kino. Kati essaawa ze ne bw'aba akola ki, ne bwe muba mumukutte naki, ffe gwe twagala. Okitegeera? Tetusaasobola kumukyawa, ako mwabaze kafu. Ne bye muteekateeka byonna mugenda kumukonjera, akola ki Illuminati, akola ki musezi, tetukyasobola kumukyawa, tugenda kumwagala. N'embwa yeesigama ennyama, tugenda kumwagala. N'enkuba gy'eri ekwatibwa obujja mu ggulu. Nina gye mbadde mpitayita eyo mpola mpola, nenga ku katambi ka Honorable Zaake n'agamba mu katambi ke ebigambo bino, tebyange mubimanyi, ssente zammwe miliyoni 10 ezinaga ku akawunti, ku luno ngenda kujja maama lususu nzikasuke emmaaso nzikube emmaaso. Now mugenda n'okunyiigamu Zaake nga tonaakuvaamu statement eyo, sooka ogamba abantu nti wamala kwetondera
Anita Among okuddiza ekifo kyo eky'obwa kamisona. Eyo kimu kyokubiri. Zaake awaka mwenna mubadde mukimanyi nti supplementary budget eyo yakuyisibwa era mwali mukimanyi. Onfuna bw'obeera ng'obadde oyagala abantu okutekinga serious ne statement yeyo gy'okoze. Nze ndowooza in first place Zaake tewandigenze mu parliament nga supplementary budget eyo yakuyisibwa wali okimanyi. Then ekyokubiri kye wandikoze wandigenze ku kibanja kyo eky'omutimbagano gy'oyisiriza akatambi ako n'obeera first whistleblower okugamba ensi nti ababaka bafunye miliyoni 10 as a bribe. Gwe wanisoose kukyogera nga Kyagulanyi tanaba kukyogera. Naye being that nti wasirika Kyagulanyi n'ayogera ensonga eyo last nze tebyawo tebinkoya tebigatta. Era wandibadde tokyagala mu parliament gwe n'osigala ebbali twandibadde tumanya nti Zaake tumutekinga serious. Naye kwebisatu obanga tolina dda kimu kyewakola Kyagulanyi n'ayooka n'avaayo n'ayogera nti abasajja bano baba bribings. Tolina kyotugamba last yo politics wamwe tumumanyi. Mwagala nnyo okwogera ebintu abantu bye bandeetaze okuwulira kwegamba oba nkyogere ntya. Kuguno omuntu temulina we mugenda kwekwasiza nti NRM era NRM yatuyita simanyi NRM negamba no edda si bwe kiri. Ba chief negotiator mu nsonga eno Mpuuga, Seggona ne Kivumbi batumiddeko nnyo. Abono bali mu billions of money ze baafuna. Naye kikwewuunyisa basajjamu kumanya mulina emitima emibi. Mwanditeeseza n'abasajja ne mufuna ssente zammwe. Litabeerako na buzibu nammwe. Naye at least mwandigambye abasajja abo. Abaana abasibiddwa bano Olivia Lutaya basanya abali mu bebuni mu kutrayinga mu kooti z'amagye abatalina musango. Kale bo mubatuwe mubate. N'ekyo temwakikola. Ne 18 bakibalama ne nani ono bamuzeyidda muli abamisinga as of now betamanyiko mayitire. Nabe ensonga zaye mwazitwala nga za kisaazi era mwamaliriza mugambye Mpuuga ng'ogamba abantu nti wangadya tukyateesaganya naye tugenda kwongera okuteesaganya naye tumuwadde last chance. Naye nga gowa last chance yakugamba ebintu ebyammwe byakawaani abantu abo tabamanyi. Biba abantu biuba MP kanchi babuulireko kino imwe Abannayuganda namwe bafutu soja mwana abali ku ground temuddamu kukkiriza mu basajja abo. As a matter of fact abasajja abo mutali male bakwata bakuba miggo ba Mpuuga. Then uno wakabugenda eri omukulembeze omulonde Kyagulanyi nkoze post n'enkyogerako nengamba Bobi Wine abasajja wano bakuvuga si batandise wawula bakuvuga bakuteeka mu politics ow'obusuuti. Simanyi oba okiraba naye engeri odyoli omugezi ndowooza okiraba bavuga bakuteeka mu politics wa busuuti. We twatandikira ekintu kino twali b'amaanyi nnyo ng'abasajja abo tonna basembeza ne kino kankikuloopere okuva wasembeza abasajja abo abaana bangi abali ku mitimbagano kuno abaali batambuza ensonga z'enkyukakyuka abakwitinga ekyo nze nkyogedde bangi bakwitinga lw'abasajja abo. Lasta tetuyinza kubeera n'abasajja ba Mpuuga, Seggona, simanyi ba Nambooze, ba Kivumbi, simanyi baani abasajja ba Dipinga we bajja abavudde for years nga they have been always nga Museveni aludde ebbanga bakompromisinga ebbanga ddene azenga bakompromisinga abasajja abo betuli nabo. Okubeera n'abasajja abo tomana njawulo na Mwami Museveni alina na Moses Ali asavinze mu government zonna. Tunira Moses Ali saazi no wafanana alinga yalwala kinyenya mutwe kuga bagala tugamba nti abantu teriyo bantu bayinza kulipulesinga Moses Ali mu government ya Mwami Museveni.
bonna abantu bali incompetent nti Moses ali alina okufiira mu kifo ekyo kyalimu essaawa zino. Tetuyinza tutambula abantu kikula bwe kityo. Tetulina gye tulaga. Kamba jjukize. Mujjukira ekivubuka emabegako emyezi 3 ekyavaayo ne kivuma Bobi Kyagulanyi ne kimwemula ne kigamba nti waliyo ababaka mu Nuupu abaakitumye ekyogero ebyo nti Bobi yabaswaziza. Mukimanyi nti mwaba ababaka bampuuga basasula abantu ku social media okubakubira akadingidi nti bo babawaayisa abantu balungi nnyo. Oyo omuvubuka information yagijjawa ba MP kibe yali agamba abamutuma okwemula Bobi Kyagulanyi. Lasta we tulaga Wakambwe. Aba basajja successfully botegendereze kubegobako inobegobako baba basigadde mu kibiina basigale mu kibiina nga balina kali naye nga tebalina kifo kyonna babeerewo nga abawagizi batambule bagende babeerewo nga abawagizi abasajja abo. Okitegeera ekiseera kigenda kutuuka Lasta bagenda kuvuma nga walaba kye bakola Besigye abasajja bava mu DP nga bagyonoonye ne bava mu FDC nga bagikubye. Kambongere kye bamanyi mwerabira nnyo. Gashumbwe omulabuli wabeera ayogera alina ensonga lwaki olumu ebintu ebimu abyogera nga bya kisiru ate mu ebintu ebimu byayogera n'embipiikinga. Gashumbwe mabega nga akyali solidi wa Besigye. Gashumbwe ayogerako ku mpuuga n'agamba waliwo ekibaka kiri awo Masaka kyekyayononawo okutuwaaka kyakitunda ewa Museveni ekibulira Museveni buli kimu yali agamba mpuuga. Gashumba oyo now mumanyemu ku nsonga lwaki buli Gashumba wabeera ku radio ba TV agamba Kyagulanyi ali mu kawaani talina gy'alaga. Mukimanyi lwa nsonga akimanyi nti Bobi Wine yasembeza abantu abazze basuula ebibiina byonna, yasembeza abantu abasuula Besigye, yasembeza abantu abasuula Kawanga Ssemwogerere, n'asembeza abantu abasudde DP bebo baali nabo g'osuula bagenda tutwalawo. So oyo musajja wava mu statement eyo temumuvuma. Think mulabe kye kigenda mu maaso essaawa zino mu Nuupu balina gye batwongerako abasajja balina gye batutwala gooba olaba balina abanoonya ssente. So omusajja wava mu statement eyo naga talina gy'alaga. Amazima gali nti tetulina gye tugenda okweyongera nga tulina basajja abo. Teri onegotiating otya ssente billions of money. Nenga n'ababaka n'abaana tebaliwo bagenda mu mwaka gwa kuna neno Christmas bagajira kitalya mu makomera myaka egi nekwe basinziira okufuna money power no beginning power okufunirako ssente eri Museveni myaka egi abasajja. So mwana bino ebintu tubyogera tulumwa. Kyagulanyi abantu abakwagala ebyaddala befa aboogera. Abantu abakwagala ebyaddala bavaayo okugamba ekituufu. Abasajja tebakuliika abo. Tebakuwulira, tebakusanga muna kitiibwa mwana. Rasta, wajja ng'oli ku mulamwa. Duli nga tukyali ffekka nga abasajja tebanakutujjamu ayogeranga ekintu n'obeera ng'oyogedde. Buli wamu ne wasanyalala naye kato kyalina ky'oyinza kuddamu kwogera. Wagala tubanja abaana nga mpuuga atandika. Tujja kuteesa ne wangadya. Bwogala tukolesha tutekewo embeera nga Sseggona bavaayo tujja kukola tuti. Bobo wamanyi be bagezi. Kama nfuna tekina kye tugenda kweyongera n'abasajja abo. Ate nga kigenda kuviiramu obuzibu Lasta. Kino nkyogedde. Obuzibu abasinga temujja kutegeera His Excellency kyobulaba tugenda kubawo bannyonnyola abasinga mwalookengeramu Museveni n'obusiru bwe era buli muntu awagira Museveni mwanansonyi okukayisaawo
weenoonyerezeeko ku bwongo onoonyereze ku ntegeerayo eyinza okuba ekyali wansi naye y'abannayuganda eri waggulu nnyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence ffe tukwebaza bwebaza tusinza businza okuba Katonda tukuwa ojje ozibule eggwanga lino mu maaso. Tuli basiimu nnyo era tusongera okusabira Mukama we yatukuweeweera ayongere okukuuma ayongere okutangaaza okututuusize awo wetuyayaanira otuuke. Ate era Mukama we yennyini akutangaaze akunya abalaba ababi b'omanyi ne b'otamanyi era atutambuze bulungi okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. Tuwulira nga tuli bakitiibwa era tuli basami okubanga munnayuganda asobola okuba ow'enjawulo ate era asobola okuyimuka nayimuka n'eddoboozi lye n'alwanira eggwanga ne libaako we lituuse olwo naffe ne tugamba nti alihamdulillah naffe tuliko abawanguzi abavuddeyo okulwanirira ensi yaabwe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tweyanziza nnyo Mukama waffe. Gwe bali kwesowolayo, gwe bali kuvaayo, gwe bali kubikkula bangi maaso, gwe bali kwagala ggwanga. N'atwongera okukusiima byonna by'okoze ku lwa Uganda eno okwerekereza buli kimu ky'okoze twasiimya nnyo Mukama waffe.